omuntu atunda emmotoka ali mu bondi bw'aba yagafunawo waatuulawo mu motoka ze. Kati nze bwe mba nga nkola mu bafu bwe mba nga njagadde nga njala kuwummula kyogamba keesi kintu kibi mbazi waya ziba zivuddeko olwo lubaawo balukola bukozi tewaliiwo kitiisa awo tikiriiwo ekyo temuteekawo mbeera olwo lubaawo omuntu alubajja kati ekitegeeza kati bw'obanga otidde keesi kitegeeza ne luno olubaawo oti oddutuulako kyekimu kati nange ntudde ku mulimu gwange neebase ku mulimu gwange sigamba nti no waya ziba zivuddeko abantu muleme ekitwala bulala ndi ku mulimu gwange neeyagalira ku mulimu gwange osogambye omuntu alonde emmotoka mu bondi waaba ayagala okuwumula omulamu yebakako mu motoka kati nze omusana bwe guba mungi lwaki mbaseegese naawe akola mu bafu kati enkuba ensanga nga nyina keesi yange eri awo emmotoka ngirese eri yamaze okuleeta awo keesi eri awo siina waliwo tewaliwo nnyumba ndeme okwebako enkube ani yakulimba webakako mu mulimu gwo ebyo tebagamba nti waya zaavaako nedda ssebo ntegeerera ddala n'okusinga bo naye bagenze okuzuula nga yebasima septic tank waliwo omwana eyaziikibwa mu buveera n'asonsekebwa mu musingi naye ng'obugumba bwa mwana muto kati ennyumba bagitandika ddi okizimba 2012 gy'emyaka 14 ennyumba eteggwanga nyini nnyumba talina kyamanyi ku mwana oyo nyini nnyumba mbukadaama ali ku kyeyo buli muntu yadde yeebuuza ekitegeeza ennyumba eyo bwe baamala osima omusingi ne batandika ozimba bwe baleetera omwana oyo ndowooza ennyumba eri luddawo abo mu comment section bajja tuyamba nyini ennyumba eyo kyensobola okuwa bulamu nga tetunaba kugenda mu maaso olina okunoonya kubanga tolowooza okuziikula omuntu n'omugjawo n'omutwala bamuwadde poliisi ekyo kyo kituufu kibaakoze kubanga ne poliisi naye temanyi nnyini mwana yaani so naye nnyini nnyumba nze amagezi geemuwa yandibadde annoonya kubanga ekyo kintu okiraba kigenda mulemerako ye nnyini ttaka nnyini nnyumba kigenda kubeerawo lubeerera ojja kwesanga ennyumba ebwe aba agimaliriza era byebyo ebintu byenkugambye ojja kwesanga alaba ebintu byatategeera kale mu nyumba atandika okulogootana awulira bikoonakoona ku luggi ebikoona waggulu ekusiiringi ebikabanga omwana biki ebyo ebityo ennyumba ezoogera weebale nnyo kati ye tajja kumanya naye ate oli kutwala amagumba tolowooza ndino omuntu bamututte baba tebamututte baatute biri naye bisigaddewo aba tabimanyi era ojja kunnoonya akasente katonotono nkubulira ekyokukola kaakati nalabye abantu abo babaddewo bantu babiri babadde babiri badde abavubuka nga 3-4 naye ababadde basima ababadde babiri engero gye bakutemu omwana oyo bakikoze mu bukyamu kale mu butamanya bwabwe kubanga nabo babadde tebakisuubira naye bakikoze mu butamanya bwabwe naye ekituufu kiri nti babanga balina eddagala lye bafunye lye bakozesezza tebaba tibalirina bayinza obutaddamu kusima ebintu birala olaba bano abafu bano betusimayo buli bobanga okutega omufu yaffe edda gwe baziika edda making sure nti niwejjako ekintu ekyo kubanga olina ebintu ebikuwambala nze waliwo omusajja gwe nava okuziikula saidi zeyemayoge juuzi awo wayiseewo ndowooza wiiki nga 3
bali bamuziika n'ebintu bye nga tayagala kuvaayo. Nagenda okudda eno ewaka wali wayiseewo ndowooza ennaku nga 6 ku 7. Ne ndoota omusajja oyo ng'aze ng'aŋŋamba lwaki wanziggyewo mu ttaka lyange nga twogera kale, naye nagenda okiraba nga waliwo ebintu ebirala ebinnumbagana era mpaako okwerwanako ne ngamba kambyejjeko. Ebintu bino abafu bano buli bwe tuba tugenda baziikula bwe bati kubajjayo eri mu ntana gye baba bali gye baba balina okumanya wabaawo emizimu kuziikula omuntu n'omutwala ate omuzimu gwe ne gukoma ne gusangayo ng'omubiri gwe nga teguliiwo. Okitegedde gwe omuzimu gwo tegubeerawo Eva, gutambulamu. Weebale nnyo kati essaawa zino giba gyafulumye nga gyagenze gikomawo bukomi. Kyova olaba kyekiri nti n'ebiseera ebisinga tuziikula abantu bano ekiro emizimu giba gikomyewo. Kyekibaziikuuza ekiro ate bano bwabadde misana. Kati n'emisana olumu bwe tuba tugenda baziikula emisana tusooka kola emikolo ne batukkiriza nti tukomawo mututwale. Naye kati bo bakiguddemu bugwi. Kati omuzimu gwakomye gwasanze omubiri gwagwo nga teguliiwo, kitegeeza kati guba gulina okubeera nabo gulina obbadondoola bo bennyini abaamuziikudde. Gulina okubeera ku bo ne ku nnyumba, ku bo ku nnyumba gunoonya omubiri gwagwo we guli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Focus 360 da final channel kwoli nga bulijjo tuba tuusibwako Lugave Herbal Products, muli Lugave Herbal Cough and Flu Syrup era wamu ne Lugave Ulcer Syrup. Kwatawanyizibwa ekifo emiro gikusiiwa na sinuses okozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup. Gwe atawanyizibwa bloating, heartburn, olubuto olukutumbira alusa zonna nkuwa bwimagezi ga kukozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup. Nine Kalipiro the Devil Hunter abeera Eva yali nayo kyampa naye ekimuleseza olwaleero bintu nga 2-3. Waliwo akatambi nkakasa babaddeko ku internet okwo, waliwo akatambi akatambula nga balaga ennyumba y'omukulu bagizimba okuva 2012 ebatusosima septic tank nga mu musingi baziikamu baby ya myezi ng'ena, myezi okusinza yabadde bannyonnyola. Naye nga abantu balina ettima tebaziika mu musingi wali munda munju, ng'omuyala alinga yazimba ennyumba ye ne bajja ne basima omusingi ne bagukka wansi ne bakola ki ne basonsekayo. Simanyi Kalipira ajja kuba atunnyonnyola ku encounters zasanzeemu ebintu ng'ebyo. Then sajja agamba abali mu ebayita Magombe banyumirwa nakulabye otadde video webakakola ati ne mu keesi nengaba kadino Kalipiro kamunoonye tanga avuddeko ate nga nvuddeko nti sebo ka video yako kayogera bingi omuntu kwebaka mu keesi aba avuddeko aba afudde aba afudde. Anti kati omanyi mwe mu nsi muno ekisinga kyemusinga okutya ate kwe kufa, naye ate nze sitya okufa. Totya kufa? Ate nze neegomba okufa. Manye ekiri eyo Magombe olaba keesi eyo kugyebakamu ofiitinga bulungi ate owulira ng'oli comfortable. Era singa kibadde kisoboka nja kufunayo keesi yange nga mwosula gamba empewo eba tesobola kunfuuwa neebaka bulungi nnyo nga sirina ttabu. Naye abantu ebiseera ebisinga kale mwe mutya nnyo okufa, naye okufa tekuliiko nti obaki. Nze ate nze okufa kwensingira ddala okwenyumirizaamu. Nze nenyumiriza mu kufa bagwe mulimu gwange ate kyekintu kyendudde nga nkola kati mba nkimanyi. Andi mulimu gwo naye mulimu gwo ng'okyusa abafu kati
watandise okwebaka mu keesi ate keesi gye neebasiemu ate olaba ye ate munda ekalubamu waliwo ziri ezibeeramu emifaliso nga zigonda zirinamu nakapiro ate kati eyo eba tegonda kati bwewebakamu eryo owulira ddala nti noobanga atudde mu bensi Kalipiro tunyonyole obuwoomi bwa sanduuko kubanga okoze rekodi ng'omusajja asoose okulaga obuwoomi bwa sanduuko sanduuko gwe kuwoomera etya oba kofini kati nkunyonyole ntya ekitali kyakulya osobola okinyonyola waliwo wano omusajja yatulako mu mmotoka ya pulezidenti n'agamba esinga jana tomujjukira oyo sheeke ng'emmotoka biki omuntu nga wonoogamba bannaye tudde mu mmotoka kati ng'eri Range Rover nga nayo omutto ogukwata bwe guti sisirabangako muntu abeera mu keesi nga musanyufu nga ggwe buli abeeramu abamufu kati engeri gye tutamanyi biri magombe sooka otubuulire keesi yo eri etya anti fe abapata tukwata tugendera mu keesi abapata be batya famire y'abapata tunyumirwa nnyo ebintu bya keesi kati keesi eyo giraba era ne muto wange yakolako show awo saidi z'ebusega awo yajjira mu keesi sho kuyimba nabako omuyimbi yajjira ne keesi ku stage ati yoyo muganda wange muto wange bamuyita Simoki omupata omutegedde akayimba kano waliwo akayimba akapya kali ako omupata kakati keesi eno ngenda kunyonyola obuwoomi bwa keesi mu ngeri eno kati gwe omuntu omulala oyinza okitwala nti nomuyaya ayinza okuba nga alaluse oba avuddeko kakati keesi eyo bw'osooka n'ogyegezaamu kubanga jjukira kyekintu kyotagenda gamba nti naye bulijjo neegomba okugula mmotoka naye kati maze ninjigula oba bulijjo mbadde neegomba kusula ku kalina leero ngizimbye kati keesi eyo tewali muntu asobola ogyegomba gyebakamu mpozi nga nze nzeka nsobola okugyegomba ningamba kakati mumanye ekiriwo tulina gye tulaga naye abasirikale engeri gye bagenda otusumbuwa mu kkubo kati nze pamiti yange eweddeko kati gwe jangu ovuge nze ngendere mu keesi singa baba bayimiriza ng'obagamba tutwala omulambo guguno kitegedde tugenda guziika fande tuyambe otuleke twanguwa obudde butukutte kati ffe byebintu bye tukola kubanga olaba nze si kunyoma sikola ki waliwo ebiseera we bituuka nga bwe mutambula olumu nange nkoowako ng'omuntu n'owaka abaana bo n'ogamba jangu ovuge kati mu kuvuga wane eno jjukira omuntu aba akuvuga nga omanyi mmotoka oba olaba nti naagenda ttomera kati nze neebaka muli nempowera muli nentuuka mpaka wengenda osanga kirayanti wange mu keesi neŋŋendera omwo ogambye omwana wo omadde ovugamu omanyi okuvuga oba omanyi tamanyi kuvuga bulungi kati mutayagala kumanya nti ayinza okulabisa nga atomera kiri bwe kiti omuntu yenna amanyi ovuga emmotoka kati nga ggwe nange bwe mbamanyi ovuga emmotoka kati nze bwe ntuula mu maaso nga gwovuga nze ndabanga ogenda ottomera era manyi maze emyaka mingi nga nvuga buvuzi buli wewe ntwala omuntu n'anvugako walinnya bureeki ninnya wawete kona nange mbanga webale nnyo kati kyekyo kyenkugamba kati nze ngendera muli mu keesi mbasaagala kulaba awo basazeyo oba akoze atya mbeera omwo omundu omwo mu keesi naye ssebo muli ebbugumu walungi nnyo n'okuloota oloota ssebo bw'obeera omwo omundu omwo mu keesi naye toloota anti kati nga ggwe oba tosobola bitegeera era oloota ebirooto bwebityo ebyokufa biki bintu bwebityo naye oba tosobola bitwala nga kintu kikulu wagwe mulimo gwange naye nze nkigenderamu obuwoomi bwakyo nze mbumanyi kati newenkunyonyola togenda kitesitinga abalabi basobola ba okutegeera kubanga omuntu waba atunda emmotoka katugambe mu bondi baleese emmotoka empya natundako amamotoka awo oyingiramu n'otulamu n'ogistartinga noga engeri comfortable kiki kino ekitegeera indicator ziri eno obitegeera ebibeera mu motoka n'onyumirwamu radio system ekola etya kati naye bano woba osengula abafu waliwo kesi ze bakuleetera oba z'ogula n'osooka weegezaamuko kyenalowoozeza kiwabadde ogezaako anti kakati eyo kesi eyo giraba twagenda ne kesi bwe twatuuka eri kirayanti waffe n'agamba kangule kesi endala kati yagenda ogigula nze nali neebase budde ekiro saawa zaalinga 7
twali eyo kunjiri eyo manya isinjiri eyo kati ate nga yeerabidde nti no bano abafu bano betuziikula tebaddamu ne babateeka mu keesi zino zibalamuza bulijjo eri keesi ejja ng'omaye nti n'ogenda kukola ne bagikolerawo nti ogenda kola enkya keesi basula nga bagikola ng'ogendeyo ng'okola size zino z'ogenda wali ndi nozisanze wali eri emulago nti ngenda ogule wali keesi oleete tuteekemu omuntu eri omufu bwe muziikula mu ntaana nga olwedde yali mu keesi ekeesi yeebeera special sizo zino ze bateekaawo ku kundi ze balamuza oba ku ddwaliro oba ku motyala awo keesi yo oyina ogikola ng'ogenda kukola woolo ndi nukakati ngenda kola enkya leero otandikirawo gikola olumaliriza we bati ng'egenda nekolerawo si bye bino nti balamuzaako ate biki si bwete weeri kati ye bwe yagula eyo keesi nze ne ŋŋamba waayi wagiguze nga tosoose kunneebuuzaako naye keesi eyo tegenda kukola ki tegenda kukola tukozese eno eyaffe ne tukozesa eyaffe namala nakkiriza ne tukozesa eyaffe eri yali yakutematemebwa nange nengikwata nengyegezaamu okulaba oba njyamu nagenda okulaba nga njyamu saizi yange naye omukyalo ono alabika naye alabika yawadde akikoze ng'akigendereza era okudda nakomawo nga nvuga mpola mpola kasupidi kampola mpola nga owaye nyinza okukugirira awo ate kakeesi nikamala nikaneegezaamu kati gwegeza mu kakeesi kati kanakwegezaamu nengyegezaamu era njirina bayizawe gyeri mu nju njirina ewaka gyeri mu nju erinze bakiraya nti naye nga sebo wansi ewali ebbugumu naye yiyo kati terina kiraya nti gwe erinze yiyo bagikupimako tulaba abantu abasimba entaana zaabwe ne zibaawo kati gwe bakolera keesi yo eno naawe ni anti kati gwogambye onsabira kufa ate nze gwe weebase muli kati nze nsabye eki nze njiterese ejja kukola omulimu omulala singa omuntu omulala aba afudde okitegedde era mukyalo ewaffe baba wali afudde bangwe mangu keesi njiyina kyemanyi wali anaatera okufa kuba waliyo gwe bagamba nti tali bulungi era ayinza obutassuka eyo keesi ye weeri tebanoonya ssente zakumugulira keesi nja givuga ngibatwalire naye jasi nayagala kwegezaamu ndabe naye ngaera walungi tolaba mulimu nendabirwamu ogenda nga weeraba kati njagala lumu okufuna keesi nsooke nsime entaana yange bulungi ndeni banteekemu basooke omufu bamugyemu bamuteeke wali banteeke mu ntaana eyo basooke bateekewo nebbaati waggulu ndabe enzikiza eriyo okitegedde onjoga muyayo babadde byenjogera bituufu okufa tekuli ate mmwe abantu abasingo abati okufa mmwe abafa mangu okimanyi simanyi kubanga teri atatya kufa bayibuli egamba etya nze mbiwulira bayizawe nga babyogera nti yesu abeetaaga abalokole mwena mulokoke naye gwe obadde okimanyi nti n'abalokole bakyasinza okufa naye ng'olowooza bagenda okulokoka baagala nnyo okufuna empeera ya lubeerera babeerewo naye nga be basooka okufa abo bagenze mu bulamu obutaggwaawo obulamu butagwawo butya waliwo obulamu butagwawo kwera okakasa mu ggulu wa eggulu lyawo naye gwe lwaki mubeeraawo ne mulowooza nti neggulu gyeriri eggulu jasi kika busi kiikyo kirabaawo naye tolowooza nti waliwo aligenda mu ggulu sewe ekyo tikiriiyo buli afa asigala wano ku nsi tewali agenda mu ggulu nowaaba mwana muto tewali agenda mu ggulu nowaaba abafaazi oba revulanda oba ki tewali agenda mu ggulu ekyomulokola ajja kujja kuba emigo tewali agenda mu ggulu naye naawe osobola okugulayo kakeesiko n'okeetegekera ndeka kati okimanyi nti be bantu abakyasinza okuwangaala abalina ekeesi zaabwe abaasima entaana zaabwe bagula ekeesi zaabwe amma kyogereko luli nalabako omukadde ali myaka 8 ne kati akyaliyo nga yazimba entaana ye muzeyi Magala nakolako eddasyo nga yazimba entaana wali oliddeko Magala nga mulwadde oyo omukadde wali oliddeko nga alwadde namulaba kubukedde ekitegeeza oba oyagala owangaala weegulirayoko ku keesi oba n'osiima entaana kayinza okuba akakodi akawangaaza abantu webale nnyo owangaalira ddala abo abantu tebafa ssebo waliwo n'omulala mukadde muzeeyi
yali ayine mwanyi yagula kesi nevuna nadamu nagula endala ne kati jali kati mwabati okufa mwabangu amangu okufa ojjakeera ku majo omwana akuba eggaali kati kye kimu kiringa omuntu atya sirimu yayangu amangu kwati wa sirimu bibeera biboozi nanti biba biboozi alepiro okufa Katonda yakwesigaliza buli omu akutya gwe wekka gwenda byewano eyegezeza mu keesi noba na proud n'ogamba nti erimu ebbugumu eri Katonda kala nakwegeza mu ntaana waliwo yagamba n'okugamba nti luliwo olwo saala ye erituukirire n'engamba amiina mu komenti wali n'engamba amiina kubanga saala yange bwebanga etuukiridde amiina nange mba mboneredde ate kati byenfunye mu nsi mbifunye kati mba nnoonyaki sina kyenoonya omanyi yandaga ka video kano abantu bamanyi eyo ku radio gyenkola abantu bamanyi oli kyali wange bangamba nero kyaliwo oba kati zaviiriddeko ddala konze kiki uno mu keesi kwe kukubira eryo sibo gigenda kubiranga ogambye lukungiriwe eyo gye wali isingiro owaayi ate kati keesi watandise kuziyingiramu mufubakiraya nti awo nga abantu bakumanyi nti nkufaako naye awaayi kati lindako omuntu atunda emmotoka ali mu bondi bw'aba yagafunawo waatuulaatuulawo mu mmotoka ze kati nze bwe mbanga nkola mu mafu bwe mbanga njagadde nga njala kuwummula kyogamba keesi kintu kibi mbazi waya ziba zivuddeko olwo lubaawo balukola bukozi tewaliiwo kitiisa awo tikiriiwo ekyo temuteekawo mbeera olwo lubaawo omuntu alubajja kati ekitegeeza kati bw'obanga otidde keesi kitegeeza ne luno olubaawo oti oddutuulako kyekimu kati nange ntudde ku mulimu gwange neebase ku mulimu gwange sigamba nti waya ziba zivuddeko abantu muleme kitwala bulala ndi ku mulimu gwange neeyagalira ku mulimu gwange osogambye omuntu alonde emmotoka mu bondi waaba ayagala okuwumula omulamu yebakako mu motoka kati nze omusana bwe guba mungi lwaki mbaseese naawe akola mu bafu kati enkuba ensanga nga nyina keesi yange eri awo emmotoka ngirese eri yamaze okuleeta awo keesi eri awo siina waliwo tewaliwo nnyumba ndeme okwebako enkube ani yakulimba webakako mu mulimu gwo ebyo tebagamba nti waya zaavaako nedda ssebo ntegeerera ddala n'okusinga bo abantu bagambe nti oli mulamu bulungi era otegeera keesi mulimu gwo nali njagala kwegezaako kuwulira ebbugumu eriri munda eyo obunyogovu obuli munda eyo kati just singa banteekayoko wansi ne bambikako ebbaate n'endaba enzikiza naye tebasobola awo lumu nja kikola basooke banteekeo mu bbaati munda eyo maleyo essaawa ng'emu ojja kufa ojja kufa ojja kuziyira eyo wansi eyo tesobola kubaayo mukka wa mu ntaana anti ngambye ebbaati sigambye okubikako nkokoto ebbaati wabaako akatuli akayisa osooka olabe osooka omanye abantu bano babeera batya bayogera ki balyaki oyagala kuba supayingako kati baketta nabakettaketta dda jasima njagala kuwulira embeera eyo eri etya wanaffe na tujja kufa tewali atajja kufa naawe ebintu byakufa naawe abantu batya buti bintu naye tewaliwo kyamaanyi ekiri awo tewaliwo ekyakwewunyisa ekiri awo ffena tujja kufa gwe bw'oba otya nze nakwewuunyiza naye nkugambye bankubira essimu ne baŋŋamba musajjawo nero musajja wa layika nno ziviiriddeko ddala bayongerako naddala kuba mpozi eri emmotoka ze ziriko zivampaya bikiwe baziraba nga wali oze wali musajja avuga ati emmotoka bwetyo nze omusajja oyo emmotoka ze bwe zityo nange nzitya naye kyali wange kati bo bamanyi wavaako kati bayongerako ddala kandagandala omuntu eyavaako yaba atya badde manyi yazunza ku kkubo bamusanga alondalonda bipapula biki yegoweke yavaako avuga Range Rover naye Range Rover okyagiwadde ku kitiibwa tonnagiteekako kivampaya yogitya sigenda giteekako njagula hama ogenda teekako hama hama gyenjagala oteekako oba zihaliya zikawundo wazivunza zi alufadi wazivunza
nowa wazivunza zo nozitekako kalipiro emizimu Devil Hunter Range Rover yo kyagiwa ku kitiibwa ate ekitiibwa kya Range Rover kyanjawulo eyo Range Rover tetulibwa mukazi eyiyo newemba nga nkusanzeewo nkugamba linnya taxi Range Rover ekitiibwa kyayo kiba kirala kyekigaana omukazi okutula mu Range Rover yo kalipiro jasi we nakyagala toli wa just kalipiro olina olabika olina akalombolombo ennaku zino kali akawera akeeru sikyakalaba bulungi nkayina omanye kati obuzibu bwe tulina kati nze okutuuza omukazi mu Range Rover naye kankireko ekyo naye just sikikola era ntera gikulabamu wekka ogu siteekamu muntu mulala yiyo yange ne mutabani wange kubanga era yiye so siteekamu omukazi omanye bw'otuula munda omwo omanyi kyowulira munda omwo kati omukazi ayinza otuulamu n'agamba katono omusajja kamulemereko musiba olubuto ebyo byonna obigattagatta nagira abalulinayo manyi situlangako mu Range Rover njagala otulamu naye akalipiro ate ebadde naye abantu mu abaleetawo embeera okutiisa abantu kati olaba nze nange nowemba nvuga haliya ye buli omu aba akimanyi nti neerimu emizimu emmotoka ya mirimu ebaawo luli tewantuuza mu Alfadio noŋŋamba keesa eri mabega si lwe nasemba otuula mu mmotoka yo neyamba ojjukira ali ku kisansa kasita nalaba Alfadi noŋŋamba mabega waliyo ekkeesi neŋŋamba kati emmotoka za kalipiro ngenda lingizangako ningize embeera wabweru gwobadde tokinotisinganga kati nkubuulidde naye Range Rover yo njagituulamu kubanga teriiko bisitiika biri ajase eriko ekigambo Devil Hunter mabega yo tetiisa ati kati eyebaawo genda kukwata mirimu kusinkana kiraya nti muzi ofiisi ogenze ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kirakiira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Kati omuntu ogenda ku meeting akiraya ndi kati ogenda netiisa munaye naye afunamu okutya naye bakiraya ndi bajja ali gumite olwedde aba amanyi kyaliko kuba ate abantu baali bambuza omuzajja oyo afuna atya emirimu gwe wenna alina ettaka walitonze oyagala kusengula bijja kalipiro asengula ebijja bulungi abafu ne batakola ki ne bataluluma si kyekyo naawe aguze ettaka oyagala kusengula bijja bizimbe buteekwatakwata sokoddemu ogabe enamba yo kalipiro kankubira akalango tera okunjo kyayo kalipiro terazano Grave Masters abatulaba TikTok yange account bagibaninga nyina TikTok account empya so bwoba tokyandaba mmanya saakinga busaakinzi erinnya kalipiro ogenda kuddamu ofune TikTok account yange endala gyendiko kalipiro terazano Grave Masters tusengula amalaalo tusengula abantu abaawumula edda kutandikira buli ddiini yonna n'abasiraamu tubasengula oba wagula ettaka lirimu abantu tubasengula oba oli eyo abafu tolina gy'obatwala wabaguliramu tubasengula tulina wakubateeka twagula ettaka we tuteeka abantu abo abamu baguliramu abapakasi tuteesa ne tutwala abantu abo ne tubaziika mu ttaka lyaffe oyagala kuzimbira amalaalo mu grave finishing terazo oba oyagala mu granite byonna tubikola ku namba yaffe 0703336595 tusangibwa awe Kawempe tula ofisi yaffe eri awo obanga otwetaaze naawe ali eyo olina omulwaddewo ali eyo emulago akolola asesema tasalawo mwaka ku mwaka musabire sala awone mwaka ku mwaka ali awo ojjanjabye otunze buli kimu kalipiro
bw'abanga aganye Akakala. okusalawo akakala tulina emmotoka yaffe gye tuleeta ne tupaakinga awo nakola ki n'asalawo ne tumuwa tiketi tukubireyo ku namba yaffe y'essimu 0700363595 kiki amma ako akasembyeyo tekaliimu lwakuba gwe oyagala ozibuwaza ebintu kyemanyi muguze ettaka kuba kati abantu balowooza osengula ebijja kibi si kibi muyinza okuba nga muguze ettaka eddene mutaaga okutambuza ebijja by'ekika kyammwe bijja ku ttaka erifunze okudda ku ddene okimanyi waliyo abazimba ku malaalo nga tebamanyi gana amayumba golaba agamu tigaggwawo olumu oba oliawo oli ekintu ekikuba baati aba takimanyi nti mulimu oyogedde ku nyumba okuzimba nga tebamanyi omuntu osobola okujja n'ogulaawo naye nga tomanyi nti naawe waliwo omufu kati n'ozimba ennyumba negana okuggwa jo nalabye akantu ku tiktok okwo omusajja yazimba ennyumba ye okuva 2012 paka kati ennyumba tenaggwa yabadde asima septic tanka ne basanga entaana y'omwana nga ye yali akimanyiiko eky'omwana oba yali takimanyi okusinziira nti bagambye 2012 nga tuli mu 2026 gy'emyaka emeka awo 2012 2026 omwana nga wa myaka emeka omwana myaka 14 myaka 14 ng'omuntu azimba nnyumba ne kakati era tenaggwa naye ali mu finishing nga bantaginze myaka 14 naye bagenze okuzuula nga yebasima septic tank waliwo omwana eyaziikibwa mu buveera n'asonsekebwa mu musingi naye ng'obugumba bwa mwana muto kati ennyumba bagitandika ddi okizimba 2012 gy'emyaka 14 ennyumba eteggwanga nyini nyumba talina kyamanyi ku mwana oyo nyini nyumba mukadaama ali ku kyeyo buli muntu yadde yeebuuza ekitegeeza ennyumba eyo bwe baamala osima omusingi ne batandika ozimba bwe baleetera omwana oyo ndowooza ennyumba eri luddawo abo mu comment section bajja tuyamba nyini ennyumba eyo kyensobola okuwa bulamu nga tetunaba kugenda mu maaso olina okunoonya kubanga tolowooza okuziikula omuntu n'omugjawo n'omutwala bamuwadde poliisi ekyo kyo kituufu kibaakoze kubanga ne poliisi naye temanyi nnyini mwana yaani so naye nnyini nyumba nze amagezi gemuwa yandibadde anoonya kubanga ekyo kintu okiraba kigenda mulemerako ye nnyini ttaka nnyini nyumba kigenda kubeerawo lubeerera ojja kwesanga ennyumba ebwe aba agimaliriza era byebyo ebintu byenkugambye ojja kwesanga alaba ebintu byatategeera kale mu nyumba atandika okulogootana awulira bikoonakoona ku luggi ebikoona waggulu ekusiiringi ebikabanga omwana biki ebyo ebityo ennyumba ezoogera weebale nnyo kati ye tajja kumanya naye ate oli kutwala amagumba tolowooza ndino omuntu bamututte baba tebamututte baatutte biri naye bisigaddewo aba tabimanyi era ojja kunnoonyoonoonya akasente katonotono nkubuulira ekyokukola kaakati nalabye abantu abo babaddewo bantu babiri babadde babiri badde abavubuka nga 3-4 naye ababadde basima ababadde babiri engero gye baakutemu omwana oyo bakikoze mu bukyamu kale mu butamanya bwabwe kubanga nabo babadde tebakisuubira naye bakikoze mu butamanya bwabwe naye ekituufu kiri nti bwebaba nga balina eddagala lye bafunye lye bakozesezza tebaba tibalirina
bayinza obutaddamu kusima ebintu birala. Olaba bano abafu bano betusimayo buli bobanga okute ku mufu yaffe edda bwe baziika edda making sure nti niwejjako ekintu ekyo kubanga olina ebintu ebikuwambala. Nze waliwo omusajja gwe nava okuziikula saidi z'eyemayuga ejuuzaawo wayiseewo ndowooza wiiki nga 3 bali bamuziika n'ebintu bye nga tayagala kuvaayo. Nagenda okudda eno ewaka wali wayiseewo ndowooza ennaku nga 6 ku 7 nendoota omusajja oyo ng'aze ng'aŋŋamba lwaki wanziggyewo mu ttaka lyange nga twogera kale naye nagenda okiraba nga waliwo ebintu ebirala ebinumbagana era mpaako okwerwanako neŋŋamba kambyejjeko ebintu bino abafu bano buli bwe tuba tugenda baziikula bwe batukubajjayo eri mu ntana gye baba bali gye baba balina okumanya wabaawo emizimu kuziikula omuntu n'omutwala ate omuzimu gwe ne gukomawo ne gusangayo ng'omubiri gwe nga teguliiwo. Okitegedde gw'omuzimu gwo tegubeerawo eva gutambulatambulamu webala ennyo kati saawa zino giba gyafulumye nga gyagenze gikomawo bukomi. Kyova olaba kyekiri nti n'ebiseera ebisinga tuziikula abantu bano ekiro emizimu giba gikomyewo kyekibaziikuuza ekiro ate bano bwabadde misana. Kati n'emisana olumu bwe tuba tugenda baziikula emisana tusooka kukola emikolo ne batukkiriza nti nitukomawo mututwale naye kati bo bakiguddemu bugwi. Kati omuzimu gwakomye gwasanze omubiri gwagwo nga teguliiwo kitegeeza kati guba gulina okubeera nabo gulina obbadondoola bo bennyininyini abamuziikudde gulina okubeera kubbo ne ku nnyumba kubbo ku nnyumba gunoonya omubiri gwagwo we guli. Kyobola abantu abasinga tuba tuziikula kiro era nawuliddemu n'agamba waliwo obugumba bwensudde eri ku kkubo nabiwoledde ne ŋŋamba ha kalippiro kati bano balabika tebalaba kalippiro nawulidde waliwo obugumba obugudde eri ku kkubo bambukasusse erire nga yenna tebamuzizzaawo. Kati towulira enjogera yaabwe badde basaagirira nga kibakola aleka tebakitegeera. Kati gwe linde yolabe kinaddirira era bwe munaba mulabye ku vidiyo eno bavubuka mmwe njagala mbaweeyo emyezi egi oba yegwe contractor oba yegwani naye mwenna abakoze ku mulimu ogwo mu myezi 2 oba guno mwezi gwa 8 we gugwerayo bwe mubanga mubadde mukola buli lunaku oba mubadde mu buli wiiki nga mukolayo emirimu ng'ebiri oba ku 3 kuno omwezi nga tegunaba kugwako kuwera mwezi nga gwa 9 mugenda kumbulya challenge kije musanze mirimu jamu nenga basobola kifikisinga basobola ngamba basobola okukitereeza bayinza okutuukirira anti gwerinda kisooke kibabe bo bakikoze mu butamanya. Abafu bano balaba osobola okuziikula omufu notakola kyayagala oyinza obutaddamu kufuna emirimu giyinza okwesiba kubanga tewakola kyayagala naye obanga omukoledde kyayagala oli naye sebo yaba muntu oba omuyisizaamu amaaso. Kyobola abantu abasinga bagamba kalipi baba aziikula kitayambala gloves ezaaki oli yali muntu kati sirabawo njawulo yakumwawula ye nange ekitegeeza ndi obanga wagandi naye amagumba amalala nagasudde eri kyewakoze wakikoze mu butamanya. Okitegedde kyovola abantu abasinga omuntu bwafa oba tugambe oba nga wa family omuntu bwafa oba nga akolimye oba ayinza okolima nga akyali mulamu ne bwafa ogenda kulaba ebintu bino bitandika okulondoola nti senga wange yafa nga nkolimidde naye yakolima nga akyali mulamu naye bwe yafa ebintu ne bitandika okukola ki okulondoola ng'olowooza lwaki tebyakulondoola ng'okyali mulamu. Omuntu ono bw'aba afudde aba asigala muntu kati abeera kuli kyobola abantu abasinga oli najja nagakalipe banaye omuzimu gwa taata wange gujja nga munyiivu nga gusibye feesi tegwogera oba bakola batya oba bakola biki tetumanyi. Kati ebintu ebyo byonna bw'obigoberera bw'oba tobigoberedde bulungi abavubukamu ekituufu kiri nti mulina okwetereza nga bukyali kubanga oli muntu bamuyisaamu amaaso yali muntu naawe oli muntu
mukwate bulungi mubumbe bulungi muzinge bulungi ate sinagamba nti nga bwe mumusanze awo musobola okugulayo kasuuka ka mitwalo 2 ku sente zammwe nga kamuzinge bulungi omwana ono muteeke muki naye sigamba nti muzinge ate musuule mu kaveera poliisi twala okitegedde so ekitali kirungi naye nyini nyumba kisoboka okubeera nga ennyumba engeri emyaka 14 gyemaze nga tezimbibwa nga waliwo eddogo weerityo kuba ntera owulira nti baloga amayumba baloga emisingi baloga ki okusiza ka vidiyo nakalabye ono omwana baali basiima ekinnya ng'entaana n'ate nga baye bamuteeka mu buveera obwa white buno bwa sukaali kati buli omu era mu comment section weda agamba bannaye oba mwasimye ebintu by'omusajja nga temwamubuuzizza kyobola nawo mbuuziza nga nnyini nyumba tabimanyiiko because ennyumba y'amaanyimu abamu bagamba simanyi contract ajja kutunnyonnyola analaba vidiyo naye ng'ennyumba y'amaanyimu era ekeringa 4 bedroom bangalo eyakabi ennungi naye abamu nga bagamba oba mwasimye ebintu by'omusajja okitegeera ng'ayinza okuba yali asaddaase oba oli n'agamba nti contractor nti nannyini nyumba tabimanyiiko abantu bano abaloga ennyumba omuntu ng'ozimba ennyumba yo olumu otera ogaba ku magezi abantu kye balina okukola okola otya ebintu byo ennyumba yo obutagiroga abantu bamenyekera ddala ozimba ennyumba era ennyumba yo ng'ebanga oli agiroze nyinza givumula ntya kati ene nyumba oyinza okusanga byali bintu bye oba ayinza okuba nga yali talina kyamanyi ng'omuntu yajja n'akwata ekintu n'akiteekaawo ekituufu kiri ndi nyini nyumba ayinza okuba nga talina kyamanyi kubanga singa abadde akimanyi nti no bintu bye yandibagambye awo temusimayo musimeeri okitegedde yandibaawuliddemu kuba akusinziira ebintu bye ng'akimanyi nti naawo nyina ebintu byange bye nasimbawo bayinza okubisanga obanga nyini nyumba aba bimanyi yandibitadde wakati mu musingi gye batagenda bisanga naye bino byabadde ku bbali kitegeeza ayinza obanga tabimanyi omwayo ka benefit of doubt nyini nyumba ayinza okuba nga tabimanyi naye ate kiba kyetaaga ennyumba eyo okugjawo ebintu ebyo butafuna buzibu oyinza okusanga kyekyamulemesa n'okugimaliriza kuva 2012 paka kati myaka 14 ozimba nyumba naye nga bbangalu yabaddeyo ebisenge bimeka omuntu nga bina ate nga y'amaanyi kiraga ngu sente ze zibadde zimubuze myaka egyo gyonna okugimaliriza kati ebyo byonna oyinza okwesanga bibadde bimusibira ennyumba obutaggwa kati ennyumba ye ejja mufuukira ekizibu ng'atandise okugisulamu atandika okulya ebitali awo kimanyi nti n'abantu oli asooka okukubya esimu nagaa ndi nokimanyi nti nokalipiro tulabika twazimba ennyumba mu kkubo lya Musambwa tobiwulirangako abantu boogera ebintu timunaye buli wobeera owulira ennyumba bwejugumira ekiro owuliranga omusambo guyitawo naye nga tekiba bwe kityo abantu babeera n'ebintu nga bajja buzina ajja buzina azimbawo nga tamanyi ye omu n'oli omuwala gwe nakugambako owa Spurs eyali ayinawo ko abantu babiri abali awo ku gundi we yakolera gundi Spurs waliwo bebaziikawo kati ne bamulemesa okukola era ndowooza yatuuka akaseera n'asenguka nawo kati bano abantu bano baba bafudde wansi awo musingi oba mu nnyumba awo tosobola kubeera na mirembe so nyini nnyumba alina okunoonya okumutaasa ku ekyo abantu amayumba bagaloga kakati nze kankuwa amagezi gwatanazimba gabwereere bw'oba ogenda kuzimba ennyumba nga toyagala bakuloge genda okola ebintu bino wammanga tambula woosanga akasozi otambuze ebigere tolinnya piki tolinnya mmotoka olondewo obuyinja 9 nga tonaba kuyiwa bulooka yadde n'emu olondewo obuyinja 9 ogende ofune omulamula otemetememu obuti nabwo nga 9 oba ku 8 then ogende oyiwe bulooka n'omusenyu osime wogenda ozimba ennyumba osimewo akanya futi ng'emu wansi oteekewo obuyinja obwo opangewo obuyinja obwo 9 naye ng'obuggyeko kasozisozi koyambuseeko opangeyo obuti bw'omulamula
buloka zenyini zoyiye zoba oleeta ojje buloka egi ogiteeke waggulu w'amayinja ago n'omulamula then ofukewo then oyogereko ebigambo bino wammanga nze nsimbudde ntandise okuzimba teri muntu alinnya olusozi n'ataweekeera era nze omuntu yenna agenda okujja okundoga wano njagala aweekeere ng'amayinja gano gentadde wano wansi omulamula gwe gugenda okundamula mpaka okutuuka okumaliriza ennyumba yange nga tewaliwo yadde omusezi agenda okujja kukolaki okundoga gwe bikkawo bulooka oba si kyosooka ate ne bulooka emu n'ogitwala n'ogifukako n'ogitwala wansi w'ekitanda mw'osula w'osula oba osula eno mu kibuga oba ogenda zimba eyo mu kyalo gujjayo bulooka emu oli n'owaba ng'aleese eddogo lifaanana litya terisobola kukwatawo kisi kyobadde oyagala mbawa amagezi olinya akasozi londako obuyinja 9 tema omulamula gwe bayita oluwanyi omulamula temamu obuti 9 sima ekinnya footinga emu wogenda ozimba ennyumba funa bulooka ng'omaze ozigula womuzaako webale nnyo ako kakodyo kamu awo ennyumba ogigemye akokubiri ogenda kugema nyumba yo oyiye bulooka funako bulooka emu ogifukeko omusulo ogitwala ogiteeke wansi w'ekitanda waka wosula oteeke jaso gisule wansi ogiteekeyo wansi n'ofuna katundutundu ka bulooka sule wansi w'ekitanda kyo ennyumba ogenda gimaliza nga tewali ddogo yadde n'ebintu ffe tuli bagezi naye bano abaazimba nti ennyumba eganye okuggwa watandika tokoze ebyo talina kyewakola era bakuloga kyaggwa ennyumba gyesonyiwe noonya ebirala tosobola givumula ani esiri musawo ngamba omuntu tasobola vumula nyumba ye tasobola kunoonya abasawo n'agenda ne bagivunula mubaamu amalogo oli asobola okuzimba ennyumba n'alema n'ogiyingira okimanyi n'ebiira n'ebiira naga ennyumba okimanyi temuli abeeramu naye agizimba eryawo nga tafunangako omutima ogulowooza nti no kanyingira ennyumba naye ng'eryawo nze olina kano kwogambye nti ennyumba ezoogera we nalabye akatambi kano akono contract A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu kuba ejjinja osobola okukuba ku namba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo nebyo nnyonnyodde engeri gye bajjeewo omwana oyo nategere ne ngamba ekitegeeza ennyumba ezoogera baba bazikoze ekintu bwekiti ebiseera ebisinga oli naasengulayo oba omulambo n'agujjawo naye empewo ne zisigalawo nga zinoonya anti kyekiri kyenkugambye nti bo baatuta amagumba gw'omuzimu gw'omuntu tibagututte kuba ajjukira obudde bwe baasimiddemu omuzimu gwabadde teguliiwo okimanyi nti n'omuntu asobola n'okusulamu eyo ennyumba n'emugamba nti lwaki onneebakako oli mu kunyiga okitegedde kyova olaba abantu abasinga baba babaziika n'eddagala oli najja n'amulosa n'amugamba munaye mujje munziggyemu taayi enjokya okitegedde kati kyekimu n'ono ennyumba okwogera tolowooza nkyetalize nti oli yagula amayembe no oli asobola n'okugamba nze waliwo n'ennyumba gyemanyi abapangisa babe oli asasula myezi 3 naye tasobola nagimalawo tasobola nagimalawo nze ngimanyi nje sobola kwogera kweri okogayaza road abapangisa tebasobola kumalawo myezi egyo 3 baba agivudde mudda oba oli awo ogenda kula oluggi nga lweggula luka naye nga ate nennyini nnyumba bambya batalina kyamanyi ye yazimba ennyumba ate munaye ekyewunyisa biraba ebintu bino kumanya bizibu bisobola okuleka n'osooka n'ogimaliriza ebikulemesa ng'ogenda kuyingiramu oba ng'oyingiddemu osobola ogizimba bulungi nga bikutunuulidde n'ogimaliriza byo byalowooza ozimbira byo era okulaba naawe atoze kwebaka weebale nnyo
kikulu ate ng'otunyigiriza. Otunyigiriza. Tegeeza abantu bano abagula ennyumba nti njagala olwedde enzimbe. Essaawa yonna kigozi akutuukirira. Oli asobola okuguza ennyumba nga tomanyi buzibu bwayo. Kati nze waliwo ebbaala gye mmanyi. Oba sitole nagikunyumizaako. Ebbaala yali y'amaanyi. Eka miliyoni yagikubanga. Ng'ekuumibwa n'amagye. Naye ssebo ebbaala eyo baagenda ne bayoola gundi. Ne bassena w'abafu. Ne bayiwa mu sino twaka. Bino bye bagamba nti oli ali mu kutereeza level go down. Ne basima ne bajjamu abafu. Ne bagenda ne bayiwa eri. Munange ebbaala ne bagikola. Ebbaala teyamalawo n'omwaka. Ebbaala yaggwa. Naye bakugamba nti gye baazimba baleeta ne seminti zino ezizimba wansi mu mazzi. Naye buli kibaazimbanga ku makya baasanga kigudde. Naye ng'ebbaala kati yaggwawo. Naye bo baayoola buyoozi. Ogera ne bayiwa. Kati bano ne bagamba kale. Kyobola banakugamba omufu ayina amaanyi okusinga gwe omulamu ali ku nsi. Nanti omufu aba talina byakukola abeera mu kulwanyisa gwe. Akeera kulwanyisa. Gwe gy'onoonyeza kulwanyisa ekiro n'emisana. Kiwe kiri. Talina byakukola. Akulwanyisa ekiro n'emisana. Akufiira ku mulimu gwe. Mulimu gwe. Bw'aba yasigaza kuba wano ewa muziiko mufu tugamba amaze emirimu gye. Kati gwe laba ate w'omuwa emirimu emirala. Kati akola ogwo gwokka gwakulwanyisa. Omufu alina amaanyi okusinga ko gwe omulamu. Kubanga omufu nowagamba ennyumba togenda gisulamu tosagisulamu. Omufu asobola n'okugamba nti togenda kutuuka ebukoto. Ate nekisoboka. Naye nedda aliwo abafu bano abalina olugezigezi abasibasiba emmotoka ntera owulira babagiraho embooko ne bakola batya abasiba emmotoka oba ogenda oziika ne bagamba gwe mufu osaaga ne basooka bamuggyako ne bamukuba embooko awo n'addamu amagezi kati bamukuba embooko n'akola atya emmotoka n'emala n'egenda tekisoboka tebakulimba balina ebirala bye bakola ebyamagye tebikola ebintu byedda naye tebikola balina okutuukiriza omufu kyabagambye then emmotoka kwe kutambula tebakulimba nti omufu bamukuba kibooko n'ata kijja kitya naawe olaba kikola kisobola okuba kikola okubaako bye bagamba balina ebirala bye bakola tebakulimba balina ebirala bye bakola ebyo tebakulimba naye ng'era gye ziri neyange sebo nagitiisa okuva eyo eisingiro paka Kampala kukaliya emmotoka yo abafunga beekyanze yali na mwana mutono myaka 14 naye abantu beeyunze byali biwanvu naye era bwe bityo naye emmotoka twagenda ogituusa n'emmotoka etambula bulungi terina ddabu so abafu mwana kana akatambi konsindikidde kana ak'emirambo nkajja ntya mu simu yange kali nensigazaako kali kamu kanka okugiremu wano kajeemu kuba simu yange sebo simu ya bbeeyi ogisindikamu emirambo gino kalipi jakolako kavidiyo akamulekeraako kali kamu omanyi tubadde tukola naye nga kinumya omutwe njagala njako kamu osindika ogenda kejjiramu wano kandemi kati kanderiitinga osindike kali kamu akomuntaana kuba toseka ati kati obuzibu babujjira wamu kati kajeemu kali kati addamu osindika akaakamu toyinza kusindikira munno badde njala olabe ku bafu abo obungi bw'abafu abo alipira olabe nga bwe bali bangi anti toyagadde kalabo kimanyi nti waliwo kati tolaba nakugamba nti omusajja ebitundu byekyama birwawo okuvunda kalabi abo omusajja nga bwayina semudondoli ati toyagala biraba kati gwe bw'oba nga wotuukidde okutya bino ebintu bitiisa naawe abafu kati gwe tofiirwa
fiirwa naye si bangi we batyo olinga atiso omusenyu gwe yeyo ye contract gye wafuna luli eri gye wagenda n'aba gavumenti n'emmotoka z'amagye eri tetunabagikola tugenda gikola era wengirabye nga ndaba emirambo mingi tugenda gitandika mu gwa mwenda kati nno ndowoozeza yeyo wabadde osengula abo balina gye bave nze toddamu kumpeereza bintu ebyo kati wakiri kano kali kamu ate erako byonna byebimu kati kuliko njawulo ki wala listi n'akalipira ayogerera mu keesi kati kambuuzemu singa ogula ettaka yego osoosa okwogerera mu keesi y'omufu singa ogula ettaka nga mulimu abafu nga lwaki ndigula gwe oba obamanyi nga lwaki oba oligula olaba ebijja olaba ebijja kale singa oba ogamba ndi kati njala basengulamu nga nkuwa omulimu tolikyali wange anti ogumpadde tosobola kubeerawo n'olaba nti baweddemu sibeerawo nkwesigawe nkuwa omulimu ndi nkolera kino ojja kukikola kyogamba osobola okundekeramu nkimanyi mukama ofune sente oligula eririmu abafu ezo sente sijja kugula bafu waliwo ogamba ndi nawantu nti awo njagalawo nyazimbawo kizimbe kyange nsobole okufuna anti kyokulaba ndabye sente nyingi nyezo okugula egundi erimu abafu ziba sente nyingi nnyo abantu abagula ebijja ebyomu kibuga baba babiliyoni wano wangamba waliwo akakazi akanegomba kaliwo kakazi kaali kakwegomba naye kalabika bakagoba sikyakalabawo nange kaali kamaanyi nga keeru nokola etima notakawo enamba nakawa enamba sakawa nakawa nage nakawa enamba yo kalaba lwenjirova nekagamba ketaago gituulamu kati ate ogambye makulu kalaba lwenjirova eyo kaali kagala nga omusajja mukwano gwoyo naye ate wekalaba vidiyo kuba kasigala kabeera kalaba channel ekalaba vidiyo nekagamba ate omusajja gwe baleese oli wa lwenjirova ate waabafu kubaze munna gwe mulimu gwe nemulimu kati ndowooza nekati okukubira wasubwa lwa mulimu namba nagika kati negobe ku mulimu naye nze olaba tosobola kwegoba ku mulimu lwako kamu anti kati olaba abakazi bo batya nti no nkola emirimu gy'abafu biki kaba kati okukuula kamanyi nti oyinza oba oliko empewo kya sente yetayogera kuwanga nga njagadde naye nawo sikiwa sente zange nzibonaabonera nnyo ola ekintu kino kyekyo ekyamulemesa okukubibwa essimu balaba interview gye twakola kati nasigala nga agamba agenda keberako we yakulaba nangamba owaayi omusajja oli gwe walina wa Range Rover akola mbafu kati nze ne mugamba alina funeral service naye ekola ku baafedda naye nayo mulimu oyagala bwa receptionist oba nekangamba nja kubuulira tekakubira wasubwa yali ankubidde wasubwa naye era yanyamba atya yanyamba kubanga yali agenda kunfuukira ekizibu omanyi omukazi bwakwegomba nga si gwe amwegombye alina kyaba akubalako Range Rover yagiraba kati yali egenda fuuka ye abawala tomanyi we bagatta waya mangu yali egenda fuuka ye muntu wegwe yali amanyi avudde ku bino ebyokukolera wano kati agenda kutuula mu Range Rover ng'alagawa gwomanyi gyoba omutwala ogo wabakazi ekiduumu kyo kiri nti nakwagaliza muganda wange naye lwaki gwe tewampe ye ati kati ye asobola okutya okunkwana asobola osaba enamba naye kati omukazi ogenda tandikira wangu niyampadde enamba yo nze nkwegomba kisoboka naye nga gyebali abajja mu inbox yange gyebali abagamba nti nze sisobola kutya obadde ovaawa isingiro kali kava eyo olowooza kavaawa si lwenshama eyo wewatye keeru Kanyarwanda wakola bubi nakusubya wakola bubi muwa enamba yange lwaki
bwoba oŋambye yenno obimanye byantuukako tewajja mukomera lwabo abantu beeyo nandize manyi byebintu byo muganda wange nze kasita bw'otandika okundeetera eyo tebakuzalira omwana omulungi mwana wo mulungi mweru omwana mulina siganye naye kati maama we gyali mama we yali akuseemu omuntu nyenkovu yiino gyagirina wano nze abantu beeyoleka basula n'akambe wansi wa piro akobera esimu musajja baali mukomera tonyumiza n'owabanga mulungi ofaanana atya naye sewo era wali mukomera galooza abasirikale baali bategeera olidde buwanta baali bakuwa ekitiibwa ekitiibwa kyo kale kaga omusajja omukuba embooko n'atusindikira ziri nga bembooko bankubira zaaki ngakoze eki atayakasewo kazijukiza babasobola omukubira mugundi nze mami woyo omwana naye weeyo bwebweru bwa bebi obwo kuba ye saamulabako tewamulaba wanamulabako omanyi yaliwaawo ndowooza mu guda eri eyabakyala ate ye nno si mweru nze abaana bange bonna beeru nyina abaana bameka bana manyi kino kibebi ekito kyentera anti kati baana bana naye nga bonna bali waabwe eyo kati abo sibabala sibabala nze mbala baana bange abo babiri benina kati bali abasigadde nowe mba nfudde bajja kunoonya ekika ekirala lwaki olwokuba baba bakuggyako wesanga baalinga n'omuwala balaba oli musajja ovuga motoka za kabi bagenda ozuula ate omulimu gwokola gutiisa si mubi naye gutiisa naye nga sifunamu ofunyemu nnyo kati ate n'emmotoka ezisoba mu 8 nakusanga olina emu kati ate njagala kukyazaako ewange ojje lumu okolere ewange abantu obalage bye nakolawo maka gange kakati abakazi bano balaba kati kankunyumizeyo kaboozi katono nyumya akaboozi katono tugende kuba kati n'emboozi kati nze sisobola kuddamu kuwasa kati ne bana abaana lwaki nkyogedde bwenti omuntu agenda gamba ayogedde mbubi awo omanyi lwaki nze omuntu kasaba ozaala omwana nogamba nti omwana wange nendandika omulabirira okitegedde ekintu ekyakyayiisa okuwasa kiri kintu ekyo osobola okukyaza omukazi ewaka nowabanga nti wamuzaalamu omwana najja ate ono omwana gwasanzewo aba tamufaako aba afa kuwe okitegedde kati ate nze bwe nkulaba mwaka kukukukaako ako ate ng'ono omwana wange ntandise omukuza kutandika myezi 8 ali myaka 4 manya ali myaka 3 gwoze otuuseewo ate gwolaga embeerayo nti no omwana tomufaako nnyo toyina mboozi naye tomwesembereza awo mba sikuyinaako akagundi konna yadde nga nkuzaddemu omwana ekitegeeza kati ogattawo ndi ng'oyagala wuwo ono gw'osanzeyo tomufaako kati kitegeeza byonna byonna by'obala manya nti byonna nnyini waabiyooyo gw'olina okukwata bulungi anyway okimanyi oyo omwana yagenda otusigaza ebintu byange byonna singa mba nvuddewo ye omwagadde nnyo oyiri bye naye ne maama we gyakutuusiza sikumpi sikumpi naye naho mbulogi nga simanyi baaliddamu kulaba ku mwana oyo bangamba yagenda Sudaani eyo ekituufu omukazi yenna akutuusa mu kkomera oba olina okumukyayira ddala paka sebo mulabiridde omwana we mulabiridde ate nookimanyi nti emyaka gyonna siina mukazi siina ki naye mbeera naye era muleseye ng'akaaba nziruse buddusi muleseye ng'akaaba mpaka abadde ayagala ntambule nzunga naye mu Range Rover omwo kati mulekedde abalenzi bange ng'akaaba so omwana wange mwagala nnyo kale leero mbadde ne Devil Hunter kyekisigaddeyo badde njagala kumanya okwebaka mu keesi tovuddeko kyaliko kuolito ekikuleese obadde ozokakasa nti nno nagwe eddalu oba nedda kalipiro tufunye ffenna wana ebizibu tubiyiseemu ffenna ojjukira luli wewali anti statement ye ngeri gyogireeseemu tovuddeeko wooli kyembadde njagala okumanya ogambe kyembadde njagala okumanya okwebaka mu keesi tovuddeeko wooli ekitegeeza ggwe abo abantu abo bennyininyini abakulaga akavidiyo bakutumye ogenda olabe musajja wo mulamu oba si mulamu teziweze wiiki 2 okuva nga nkukubira akavidiyo ako bakampeereza ne baŋŋamba Nero
musajja we yavuddeko konzi yakoze ekyate nti kati wuno ali mu keesi awaana buwoomi alinga ataddemu akayimba kepasi buwooma obulamu bwensi konzi aviiriddeko ddala kati nange we naddamu ekitegeeza nali navaako naye just kati nviiriddeko ddala ati nava alabika aviiriddeko ddala ekitegeeza bulijjo nali navaako loli ojjukira nga oba ogenda okukola waliwo ekintu ekikuba okijjukira ekyo kigaseewo bugasi nati wulira bali bo babijjeewa balaba ebintu byo ng'oli mu keesi kati luli twakola sho ojjukira sho gye twakolako nongamba oba ogenda okukola abafu abo bakwerooseza newebaka nobeera nga agenda ebyo byonna byakunyigamukko obijjukira jjukira eri waggulu eri ku lusozi gye twali ng'oli munakuwavu sajja wange sente zadde azifunye naye ebintu birabika yagalamu ekyukira kati nenkireka kati ku luno we balabe kano ka vidiyo ne baŋŋamba kati alabika aviiriddeko kati ddala aviiriddeko ddala nze nga navaako dda naye navaako dda koŋŋambye nti ne muganda we yagenda ne kesi ku siteegi okuvaako navaako dda gwe kyoba olina okumanya navaako dda naye era kwoli kuba avaako tagula Range Rover avaako luli walina emmotoka 3 kati oli mukaaga kati ozigula otya kuba kati oguddemu luli walina eri essimu eyekola bweti nagiwa mwana kwazanyira kwalabira katundu pozi ng'ogenda kumpi nedda togikwatako eno okujawo na miliyoni zo 5 tozirina kati gwe ngulaako 5 omaba omusajja ono alina ssente bayirawo abantu no omulimu gwo gwokola muzibu naye gwa bbeeyi nnyo abantu era olaba kati gwe emirimu gyokola oli aguze ettaka lye alateekawo akeedi tayagala bintu bya nyumba kwogera kizibe butaleeta bakasitoma biri mu kibuga gy'emirimu gyokola kusengula biki bye bityo director wa Radio Simba omusajja ayagala kutunda ekirabo kye wamuwa kati lwaki olowooza nti kirabo kati olabye waliwe ngambe kirabika nviiriddeko ddala kati naawe onkuba layini olagira ddala abantu nti sirinaamu naye oyinamu omusajja avuga nowa ni modo anti naye alinamu naye olabika omanyi waliwo nero kyatasobola kuteekamu sente tosobola eyo simu nedda nze nkubuulira tosobola yago kamera omusajja ono ajja kundabisa waba enamba yange esimu eri 07036395 tuzimba amalaalo nga bwe tubanyonyodde abatatulaba ku TikTok onaku zino bannanga akawunti yange bagibaninga nakakola akawunti endala mu following ku akawunti yange buli mukutu kwendi oyagala kulaba emirimu gyaffe genda ku Google searchinga www.kalipiro.ug.com buli mukutu ona wetuli zimba amalaalo tujjayo eddagala ku malaalo taatawo maamawo waali oba omuzimu bagusiba nago tugusumulula ow'ennyumba eyo gye balaze akutuukirire ennyumba ereme kwogera andi nayinza obbirabanga ebyokusaagano nabbiraba oba nnyabo nanyina ennyumba eyo gye twalabye gye baggyemu ka bebi musajja mutuukirire ojja kumala ennyumba eyogere wano ate ogiddukemu so sajja mukubire ku namba y'essimu 0703359595 tusangibwa akawempe tula awo wennyini bw'otuukawo ku lawundi n'obuuza Kalipiro baboda bonna aba basobola okutuusaawo we tuli tunoonyeeko ofiisi yaffe eri awo wennyini kawempe tula ku lawundi oyambukako waggulu awo mu maka gange kale